waneno eNamugongo abantu bangi nnyo nnyini ddala. Okweepiicha zezimu ku nnyimba ezisinga okuyimbibwa eno era abantu bagezaako okuba nga batunda ebintu ebyenjawulo okwaniriza abalamazi in one way or the other. Ya okuvuya ddala ku miyembe. Security eli beefed up kyeso okugamba nti nno bw'oba olina kyosuubira okukola eNamugongo kireke ekiba kigenda menya mateeka kubanga bye ddala abantu wamu ne poliisi buli omu yeebeereddemu okulaba nga tewali buvuyo obukolebwa mu kitundu ky'eNamugongo. Ebula ennaku 2 zokka buli kimu kiri ready. Security ekulaga nti eri so fine eri ready okwanga buli mbeera ezisobola okuviirako obuzibu bwonna mu kitundu ky'eNamugongo. So nga bw'oli mu kulengera ku sayidi eri abantu ab'enjawulo bali mu kusalako bali mu kujja okulagira ddala nti nno Namugongo ye bali ready okutwaliza awamu. Kyasobola okubanga nkugamba tuli Namugongo nga bwe nkunyonyodde ne ngamba tugenda gezaako okufuna abantu ab'enjawulo how businesses are trending. So basically olunaku olwali nze enkuba etonnya kyekyenjawulo ekiriwo nti nno mu kujja eno enkuba etonnya naye nga bwe nkugambye nti abantu ab'enjawulo bamukola bizinesi zaabwe nnyingi. So bwe tutyo bwe tusazeewo okuba nga tuyitako wano eno eNamugongo nga bwe twetegekera okulamaga okutuufu ng'ennaku z'omwezi 3. So ono atunda kaveera nga bola muzeeyi yatunda tundubaali. Emirimu egy'enjawulo mingi gigenda mu maaso wano waliwo abasirikale waliwo security y'amaanyi okutwaliza wamu. Njagala nsale ngende ddala paka wali eri mu maaso wali abalamazi sobola okuba n'ekigenda ekigenda mu maaso. Tuli Namugongo of course ebyentambula byo bikyali birungi ddala ogezaako okulaba security gezaako okuba nga controlling traffic in all ways. Obutaba na buzibu kutaataganya abantu basula Namugongo. Abantu batandise oweera nno kyesobola okuba nga nkugamba batandise okuweerera ddala. Nga katini n'omubuuza ogenze ku y'ebitaano nga toli kulaba nene weeri ejja mu mwezo sente gy'oli gisasula. Ndowooza mukola nnyo sente mu kiseera ekyokulamaga si kyo? Ekyokulamaga sijja kwogera bingi olw'ensonga nange nankajjawo simanyi mbeera ekola ki etambulawo. Okay, guno gwe mulundi gwo ogusosokola Namugongo? Gusoose wadde tokolangako? era n'omugenyiwo kale naye nga bitambula bitya okutwaliza wamu? bitambulako okay si wabi nnyo kale atandika wabeera asoka kubamu beyanza nnyo tweyanze nnyo wanjisebo gweyo kyankoko bakuyita ani taata? Tamale Steven oyo kyankoko eNamugongo. Wano maze obanga ki? Wano just mbadde nkoledde kwali kyali wanjala. Okay, nemanga sikyakyakulaawo kano jjeeno ejano nga wakwise maje mapangise maje mapangise ko kyankoko otunuulidde ddala paka wali eri mu Namugongo mwennyini. Okay, bangambye okwepiicha kuli eNamugongo kamala obukamazi. Okwepiicha bwakuleka temwepiicha kale. Okay, tugenda tambula ffenna wano eNamugongo bweyongera okumanya bizinesi ez'enjawulo ziri boosted. Bw'olaba ab'amaduuka bakolera ddala kosa abatunda chips nabo bakola, abatunda sausages, abatunda ebyokulya ebyenjawulo basigala bakola ebitundu ebyenjawulo. Of course buli businesses ziri boosted up here eNamugongo okuviira ddala ku batunda obudomola, abatunda emikeeka, ab'ebyokulya of course nabo we bali. Tugenda nyumyamuko n'abantu ab'enjawulo batunyonyola obulamu nga bwe butambula okutwaliza ewamu. Taata ogamba otya baaba? Obulamu bugamba butya? Bizinesi zitambula zitya leero? Ali bulungi?
abantu bagula oba tebagula bagezaako kambuzeemuko wano okolera oba jasozeewo lwakuba nti nokulamaga kapangisa okolera okumala bbanga ki no like sembuuza obeerawo okuva mu January paka mu December oba jawo mu kiseera kyakulamaga kyokka paka kati gwe Namugongo nekikusanga ng'olwedde wano obeera wajja kupangisa bupangisa omazeewo bbanga ki okay kati gwe capati ozitunda otya 1,000 ate ez'ebitaano mwazidibiza ddala oba jaso ozitunda 1,000 lwakuba Namugongo anji taata ez'ebitaano zasigalira abo abatagitegeera be baliwa so basically abantu ab'enjawulo bali mu kukola emirimu egy'enjawulo wano mu kitundu kye anko gye bali mugambule bizinesi etambula ete kala ogonja omutunda otya anwameka manisatu 1,000 wali 2,100 abantu bagula oba tebagula okay kati gwe wano obeera oba oze mu nnaku zakulamaga jesi ochapira bitambula bitya abantu bagula oba tebagula okay olunaku nga lwalamye ebitambula bitya mugasigaseemu okay kati gwe gonja omujjawa omujja Kongo olinnya n'ogende Kongo bamukuleetera kati wano Uganda tosobola suubulawo ayingira buyingizi kale toyanza Sereko yalileta mu parliament tebanaliisa manyi yalileta kwegokeza mawulire gwoli olisasulwa kwekusasulwa muzeeyi gye baletaata tutandike okay njaga bategeeza tuli bannayuganda bangi basazeewo olunaku olwayo okuba nga bajja okwetegekera olunaku lw'okulamaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 so abantu bangi bizinesi enyingi ezigenda mu maaso otunuulira abatunda obudomola ogenda okukozesebwa mu kukola emirimu abatunda engoye jackets jampa zambrella boots byonna bonna be bali olunaku olwayo naye nga bizinesi eziri boosted here abatunda emmere security beefed up basically everything yaso ngenda balambuzamuko tutambule fenna nga twabi ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso wano eNamugongo amanya gange bamita Brian wako tovaawo katulambule fenna businesses nyingi eziri mu kukolebwa mu kitundu ky'eNamugongo okuviira ddala kutunda ebyokunywa engatto byakulya bangi bali mu kukola nga benakunyonyodde ne kugamba nti tugattira wamu mpolampola obulamu okulaba nga tutwala mu maaso so wano we tuli buli omu ali mugatta nsi nagatta mbeera mumbeeremu oba endala okutwaliza wamu abalamuzi bo bakyeyongera ddala okuyingirawo ng'era kyensobola okuba nga nkunyonyola kiri kimu nti sigala busigazi wano ku Superstar Kids ojja kuba ofuna ebigenda mu maaso byonna ssebo oba nnyabo live and direct waneno mu kitundu ky'eNamugongo
so okubanga nkugamba kirungi